mulimu abavubuka abajjanga bali below standard. Yeriwo ejo. Olwokuba tuli mu Kristo. Najja bagamba love is love. Temuba bitabo, temuba biki, temuba career, temuba biki. Naye indeed waliwo ajjanga ali extremely below standard. Ekyo ekiyinza okulimitira n'ogamba nze kugira mundekamuuko ebyo kiki kyewandirabye kubanga mu kino mulimu era abavubuka abalenzi bagenda nnyo ne balaba abeeri abatali ba Adventist saati n'abawala bennyini nabo ne balumba. Kizibu kiva ku ki mu society yaffe eno? Okasa ebibuzo bibiri omulundi gumu. Ye byonna nsobola okubyogerako obulungi. Bw'omuvubuka omu Adventist kiki ekyandi kuwaliriza n'okugumuka n'ogamba ku Jane kwe siva, ku William kuwire kwe siva, ku Sam, ku Deborah kwotava. Otegere yibwe Katonda tumulinza atukime bukimi. Agenda bakimira mu ki? Mu magaali ag'omuliro oba ag'omuliro gayinza okuba gagenda mu geyeena. Ogenda mu ga kizungiriza. Kubanga gajja kubaga amazzi baga kizungiriza. Tuli eyo tumulinze. Ajja tutwale. Twebeerere eyo. Naye Seyezo oli mumativu. Nze ndi mumativu. Nze ndi mumativu. N'owe wange tuwangadde twasooka ne tubeera mu love ey'ekimmemeke. Kati muli muki? Tuli mu love eri eggumidde eri gometi tugabirako n'abalala akamyuka tezoyirako ono Fiona masannyalaze ga love etudda buto buli lukya. Kati gweki ekyakusikiriza n'ogugumuka n'ogamba akati ntuuse ndowooza okunoonya. Ekyansikiriza nalina ebibalo mmanya nti mu 30 years nja kuba nkola ki, nja kuba mpasa. Naye bw'olaba omuntu gw'onaasobola otambula naye ebbanga osobola omutwala ng'obudde tebunnakola ki nga tebunnagenda kuba ennindiriza yassase mitego. Kati olaba ng'oyinza okugamba wano tulinawo omuntu sobola mwogera naye buli gwe batwala baba bamukutte mu liiso. Buli gwe bakola ki? Buli gwe batwala mu embaga agamba oyo abadde oyo gwe mbadde nina okutwala naye bansooze. Mumuyambeko ayinza kuba talina bigambo. Abirina musajja mukazi. Musajja mumuyambeko. Buli gwe batwala yabadde wange undi akutte mu liiso naye oyo kamulinja kuyiiya nakati bakyamukwata mu liiso kyemmanyi ne maaso bayinza omuddamu namukwata. Tumukoledde ki? Ndowooza yeetaaga kwongera kwetegereza naye yetegereza yalina ekizibu kuba okwetegereza yetegereza wagambira nti oyo bamukutte mu liiso anti kati ndowooza gwayagala gwe batwala ye yabalaga ekkubo. Nkwanambi ki? Ati nkwanambi yeesibira mutere naye simmanyi ayinza okuba asimira mulinga ndaawo oba waliwo endaawo ebeera nti waliwo eno enkola era waliwo pasita omu yakyogerako yali pasita McActually nti bwe tujja ku church wano tweyita nnyo sister Blaza. Naye ng'omanyi ba Blaza bo ne basisitabo osanga ongoga gwe bakwata mu liiso ono buli gwalaba amuyita sister gye kawunzikira bwe kati nga baluganda ddala kyeyalowooza kisinga kusisita ne bamukwatirawo mu liiso. Bulaza tekigana musonsokayo kagamba kubanga waliwo n'omuntu omu yagamba tweddira engabi kyokka nga engabi zanjawulo zo we zibeereyo mu ttale ate netugala tokwata ku munno ate nga zo naye sista enkola yeesuse nnyo sista era yagamba nti bino biremesezza abantu bangi tubeera baluganda mu Kristo. Kati gwolabye ekitiibwa ekisookewo omuwa abeera brother and sister. Ebyo Kristo just abantu bamu babijja mu Kristo babitwala mu byaddala sister Blaza naye nga
omuntu ng'olabye omuntu wano mu Buganda tulina engeri zetutunuulira batuwa emiziro giba ebiri ogugwo n'ogwa maamawo naye mulimu ssebo abasala layini n'agamba ono nabbeere ate kati sisobola kuwasa mukyala wa Nkima kuba nina muganda wange nabbeere omumanyi nabbeere temumumanyi ye mwana eyajja owabamu gwe bayita mujja nannyina najja kati oyo naye aba muganda omumaama naye asobola okuba nga yeddira omuziro mulala nga naye weddira omuziro mulala kati naye Samusebo oli waddamu enkulu zagisoma tontwala mu Uganda kati oli era omuntu omu wano naye waali nga ye buli omu muganda we agamba ate oyo sisita wange yafumbirwayo sisita wo gyafumbiddwa wakuzira kigaana kiyinza kale okusitalamu kujjayo mulamu wo yennyini naye ne bw'omusanga nga yasigaddewo tekirina problemu kuba wano mu Buganda omukyala wasobola okufa ne bakwongera omulala waffe bayinza okunnyongera dde buli omulala ng'ennyongereza oba geze nga taliiwo mba nasasula ndowooza wasasula birala kyankalanya atopingako butopinzi ku ssente ze wasasula bwe yakuba tomujjukira bwe baamusiba asooka teyaddayo n'akola yaddayo n'akola ne bamuwa lwekyo era omukyala aba wakukolerera ona yabali eyabasuubira nti omukyala wa firi omukyala aba wakukolerera kuva mu Bayibuli omukyala aba wakukolerera ate wano tukozesa ekigambo nti namugula naye oba tomuguze wabula oba osiimye baki bazadde kubanga naawe ojja kutuuka obabeere n'abawala abo bwe bagambe nti bazze kugulako muwalawo owulire bwe kikola kiruma bwe kizitowa naye bwe tudda ku mulamwa omuntu bw'otuuka okufumbirwa ekyamazima ebintu bino wammanga mu nkulaakulana ng'ofumbiddwa yeeyongerako ebitundu bingi okulaakulanira ku supiidi etya ye kalina gye mpulira etya kubanga lindako likyo emu wali ku lunch time wagamba biri supu lindako biri supu owungezi afuna ekindazi kye n'ekikowo kye ekyakyayi era kyaki Katonda kyamugabira kyabasobola okumuwa singa eba famire afuna amandaazi n'ebikopo bya caayi kulaga nti wali asiperinga kitoko bw'olabanga naye nze ndowooza omuvubuka bwe wekkanya obulungi wandiwasirizza ku myaka nze mu ndowooza yange yandibadde emyaka nga 3 omulenzi oba omuwala omulenzi yawasa era omuwala n'afumbirwa omusajja yafumbirwa ogamba will you marry me mu luzungu mu Luganda mu Luganda omusajja yafumbirwa naye kubanga omukyala yajja okumufumbira omusajja yafumbirwa mu Luganda kati omusajja bw'afumbirwa kuba yafumbirwa ewaka bafumbira bafumbira bufumbire ate bw'ajja asooka kuba mukyala n'amala n'afuuka omuki ono mu girlfriend boyfriend aba mukyala Ivan abimanyi aba akyala twakamala okukyala wa Ivan zamanyina omulungi byakyama kale anti omusezi asera kiro ako kalango kaba kama baffe omusezi asera kiro ndibakumanya emisana katulinde ate anasera kati oyogedde ku enkulaakulana ekutandikako kuba oba ofunye obuvunaanyizibwa naye abantu abasinga atunulamu n'agamba mbadde ndi ekindaazi bw'omu nakyo kyennyini kituuka nekikola nekirema kati ate babuyita mugugu ekintu ekikyamu nti ate neegatteko omugugu omulala tasobola kweriisa ate aliisa omulala tasobola kweriisa ate ndiisa omulala naye bw'owasa ebintu ebimu mulimu essaala ze bakusabira ez'omukyalo ne mu kibuga nga abazadde babafokasingako wali baba bakola ki baba baana tebabafokasingako
obeera awo ng'embuzi eyakutudde naye ng'eri mu rugo weetala budde eno ekimanyi tojja kuyitamu naye nga wakutudde ate egamba oli musibe oli musibe naye ng'omuntu omusajja kuba omukyala anoonyezebwa buki kunoonyezebwa lwakuba abeewo waffe wano abamu bateekamu obukodyo bamunoonya tayagala munoonya bamugamba gundi nkunoonya omusajja yajjanga anoonya Sam otulemesezza okwogera kuweeka gwoyogera tetulinze batuwe twogere tetwogera ofunira ensonga ekikusiiwa yesebo nkirina lwaki oba omulema gwabadde nti lwaki abavubuka b'ekkanisa tetubalaba ne tugenda ebweru ekyamazima ndowooza tubamanyira nnyo we get used to them. Yes, nkuze ne Sam waawo nkuze ne Sam sitole z'ekalangala zonna nzimanyi no kati nembanga ddala indeed yafuka brother oba kitegedde kale ate n'ekirala Sam bw'ajja gyendi ate nze ebirowoozo byange biba bimulabanga oli mba ndaba Sam oli so mba sibulabamu bwa seriousness kyova olaba batulekawo bambi ate ne bagenda ne balaba ab'esseguku abawa cause bo tebabeera mu environment y'emu kale ate ffe abawala obuzibu bwe tufuna mulimu abavubuka abajja nga bali below standard yeriwo egyo olw'okuba tuli mu Kristo najja bagamba love is love temuba bitabo temuba biki temuba career temuba biki naye indeed waliwo ajja nga ali extremely below standard nga nawe newe wandibadde muzadde we oyo omwana ogamba nedda luyinza oba nga yobirizibwo nedda ssebo luyinza okuba nga si lwebyo era bwe betulabye abafumbiddwa all because omukadde azze n'akwogerayo n'agamba gundi oli akwagala biki bambi abamu baba bawugufu balugwamu bwe bufumbo obutawangala tulina wano kapo ye omuwala agamba bamumusibako bagamba laavu ekula laavu yagaana okula yagaana nti batuka ne president buli omu akwate akambe okwejjako munne so nze ndowooza abavubuka b'ekkanisa naddala abasajja bongereko ku bitabo musome ate bwe mbaamu n'akasente nga byengenda n'akasente kiravulavu kyange wesiri olinako n'ekitabo nga kale ninako which is okay naye tolina kitabo oyo ugly waliwo okweyagamba oyambala bubi owunya akamwa nemututama n'abamu tebamanyi kwani mufo kyokujja ngambe Fiona nkwagala atuma mukadde gundi genda omuŋambire omuwala oyo azifu nati mukadde nedda ssebo lwaki oteekamu third party no lwaki oteekamu third party kitegeeza ontidde jangu ngambe Fiona nkwagala than putting in a third party ate gyeyogerere gwe naye era kiva sikiririza mu third party bw'oba owulira onjagala ng'owulira onjagala nkumazeeko emirembe nga lava ekulaludde come talk to me ngambe Fiona bannange kale enkolera naye nga ngamba nti kasaki oyo ayinza okunkubira omupiira n'akunsulirayo ayinza okusamba obubi anyway si bonna nze nganze Fiona tekinkolera because I would love to look at you ndaba amazima g'olina ndaba eyo confidence manye who you are omanye ekisinga okutiisa nga okugaanibwa tetunnadibwa abasajja baffe bajja omanyi nti nno abantu batya okugaanibwa singa nengera vayola wange oyo nankyankalanya buli bwe tujja ku kyaki siwira nabye n'okuyimba osoma nansikombi kireya nansikombi Charles kati nenengerayo Little Emma ono nga mukujjukujju nemugamba Little Emma somubire ku paasi wavayola oyo singa Little Emma ono agendayo n'asooka ateekateeka ennimiro eno nze nenzija nsije musizi nakiyinza omukadde olwedde aba mufumbo kati nze nagambye ku bo it's okay but to me it's not
you're not man enough okujja okungamba nti Fiona nkwagala. I would love to face you face to face ongambe. Then nkubuuze onyonyonyole what kind of love. Kati olaba obuzibu obuva na facingako ku muwala ne mugamba lwaki tetwagalana. Kati owulira lwaki tetwagalana. Ye naye era ni gye nnafuna lwaki tetwagalana. Lwaki naŋŋamba ekyambuuzisa wamma ekyo naŋŋamba fine kyandibadde okke naye abasajja aba IT byose beetaaga ebiraba byonna IT yange tagikola ki kiki yalabamu walimu opinyo ng'obulamu bw'ensi nedda n'okwenkana twali twenkana naye ng'ate alaba mba mumpi okitegeera kati nenkola ki bwe yaŋŋamba yannyanguyiza embeera n'omufuula ate abawala be batebenjagala nze saagala muwala akkiriza omulenzi nga ddala tamwagala naye ng'agenda mulyako ssente nze abazze mbagamba boldly sikulinamu interest n'okuula munno omanyi osobola okumusanga wano ku sabbiiti ng'ali bulalamuuko naye kusaanye ng'ate wa ttabu akuula atya abalala bakuula kyagamba abasomese tebalina ssente gwatatwala out ate abavubuka kyekkanisa bamuwama kye batamira baagala okukebera okebera nti fena ne batuyisaamu eggaali ate kati okunoonya kyekiki ogerola nga Robert afunye gwatu naye nga nze yampisaamu dde eggaali kati awo oba baleeta ne bantama kano keboogera onoonya opisaamu eggaali lwaki oteekawo eggaali kati basaagala ogende sokolinde ekyo nno kireeta kino fornication timulimu abawala bambi abamu omanyi timulimu n'abawala abeesiba ku basajja ku balenzi gye bali balenzi babali gye tuli kakati bambi n'agamba nito Emma wange ono okumulaga nti mwagala simuyiirawo omubiri n'amuwaako namuyiirawo ddala omusajja n'agamba nze okuwa soosoka kumpaako naye byojja okumpa bambi n'omuwaako kokati yadde bw'abanga musaba naye mu kkanisa oyimirira otya wali eri olayira otya ng'ate nogwakabula balala bali mu anti waliwo we bagamba olina experience mu kwabula sirina tali wano alayika kameramaani olina experience mu kwabula twagala omuntu atuwa emboozi eyo olina experience mu kwabula kameramaani waliwo akagambo ke boogera naye ndowooza basaana kakyusaamu wali mu kugatta bageraga nti ndese abakazi bo nenonda gwemebo ndese abasajja bo nenonda semuwemba kitegeeza abadde abalina nga bayitirivu anti muba mukokiivu okibaba balina nga bali ku listi bati ono birayira biri kumpi oyitira ekintu kyoba wayise bannaye muve mu kusaaga omala n'okugumukamu n'ogamba ani ayogedde ebyo kutidde gwe naye nga ki ekyamazima omwanjuzi abavubuka b'ekkanisa bo bambi balina kwetereeza ayagala kuba ne ku sabbiiti lwandabye ate wamanya nti olina omulimu gw'okola gukuwa kasente n'ayagala azimbire ku ggwe n'atamanya nti ye gwe mutwe anti mwatugamba n'atamanya nti ye gwe mwatugamba nti mwava emmanju tutambulira mu maaso anti ate bwe twadda maaso twatwala buvunaanyizibwa bwammwe nabo tugisobola okububawa tebusoboka tebusoboka woman is a woman and a man is a man nakyo abavubuka b'ekkanisa bano bakyusa okufunira emmere ku lanchi si kabuliro nti njagala keya nenzikiriza nswale n'okwatira ku nsawo waaliwo omulenzi ng'alina abawala aba n'agamba musumba ninayo Jowani ninayo ne Nakamatte naye mbuliddwako okulaba ani omutuufu soma n'agamba gwe baleke olw'ebikolwa byabwe ojja bategeera Nakamatte yasooka
bwe yamulabako kyali kimungu ekyo n'amubuuzaako bulungi nga yeesimbye Joanita ye bwe yamufulira emmere yafukamira ne ku ttaka n'amuwa akamere omuvubuka yagira bwati Ssaabasajja ogunde ono afukamire yagenda okuba mukyala wange okufukamira kubongerako kati ye ekyo kye yalaba n'agamba olukaakoze asukkulumye kwoli kubikolwa kubikolwa nga mwesigo tagenda kwendako naye nga talina keya era omuntu alina keya naye nga bw'ovaawo nalavu yafa bamuyambirigo kati awo tuzizaayo wali linda kotuzizaayo wali omukulu we yagambye nti waliwo munnaffe agamba buli gwe batwala bankutte mu liiso bw'onaaba ng'oli musirifu nga nenaavuyo sebo kyemba nebagamba agenda kunnumba kyemba nebagamba nti omuntu onayinza okubanga musirifu ye nga ayagalira munda asimira muli n'ebikolwa era akola bikolwa bikolwa nze ne ndowooza nti bambi ono mukwano gwange nga bulijjo ebikolwa bya kumbe ye nga tekyayina kisukkawo